basebo ne banyabo ntwalo mukisa guno lwa government okubetondera ebyaguddewo mu ggwanga nga bivuddemu n'okukosa abantu ab'enjawulo okufuna ebisago nga biva mu bulagajjavu obwaleeteddwa ebibinja by'abayaaye bembeera mbagamba nti banywi b'enjaga abali obukoola abakoze effujjo mu nkuuka owasa abasajja ate ne bavaawo ne batwala effujjo lyabwe ne balitwala e Buloba. Nafunye essimu ku makya ssaawa zaabadde 11 omukyala bamuyita Namukasa yankubidde nangamba omwana we bamukubye ekikonde ku liiso teriraba nangamba wonayo minisita asaba kunyamba nkubidde nga minisita w'abavubuka nemugamba bamukubiddewa nemugamba ne maama ng'okidde ssaawa 11 nangamba nti munnange omuntu olina kwerwanako tumanyi mubeera bize mu aba gavumenti nemugamba nedda kati kyekyabaddewo nambuulira ebyabaddewo nampa omwana nenjogera naye nenga omwana alina obulumi bw'amaanyi eriiso liza okukyaddamu kulaba. Nabadde ndi awo nga nfuna amasimu abalaga abantu babiri ababadde mu nkuuka nga nabo bagamba babayambe essimu zaabwe bazibabyeko mwabaddemu obuvuyo nembabuza obuvuyo bwazze butya. So okukakana ogenda okunoonyereza nga byonna byekwasa ku muyimbi omu nesagala kunenya Allen Skin yekka njala kunenya ne muto wange Palaso mulijjo omumanyi ng'omusajja omusirise yayolesezza obusungu bw'amaanyi nnyo okugenda okuwolera eggwanga revenge. Nga gavumenti tubasaba mubeere bakakamu ebintu byonna bijja kukolebwa. Njogeddeko ne Ssaabaduumizi wa poliisi ate nga nayogeddeko ne Minisita wa Internal Affairs jo nembagamba bakole ekisoboka kyonna ekisoboka bateekewo okwerinda oba obukuumi wakati w'abano abayimbi bombi basooke tubafunira obukuumi. Ekyokubiri badismantolinga gangs zaabwe. Ekyokusatu abantu abeetabye mu buvuyo ku njuyi zombi bavunaanizibwe ate omuntu eyakubiddwa nga yakubiddwa ekibinja abakulembera komanda waabwe waba Allen Skin ajjanjaba abantu byakoze ki byakubye omuli bakanyama n'abantu abalala. Then ekirala nga promoter njagala okubasaba mwe n'abayimbi Leon Island yabeerawo tiyabeerako n'abasiru abantu abagwagwa bagenda nga bakola kye bayita ekigaali ne muyita ku kkubo wano ne mubba buli dduuka lye musanze nti mutwala pulezidenti wammwe oba mmeeya wammwe. Bobi Wine yabeera ne Firebase wadde yali nnafu ne Firebase naye terina muntu gwe yanyagako bintu nga batambula. Gagameiro ya Bebe Cool ne saawulirako nti yeeyise mu ntinda negenda nga enyaga buli kyesanze ku stage. Lwaki zino zifangoni zo zibeera exceptional nti zo zirina obuyinza obugenda nga bubba abantu obujja ku mulyango n'omenya geeti kwegamba nyoleddwa nnyo kubanga emabega nayogerako ne Allen Skin nemubuulirira nga muto wange nemugamba tukwate empola bino ebintu wegendereze. Nagamba nti ati muzeeyi tofuna budde bundaba so kakati ndowooza nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu okusooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe police chance okunoonyereza nga benoonyereza etuwe report bwe tunasanga nga report ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Then ekyokubiri mwabavaayo ne mubategeka mugende mu maaso nga mubategeka naye mumanye nti tuli mu promotinga ebibinja ebigenda okufula ensi yaffe ebeerenga Haiti kasaawa zino ekuumibwa nsi ya poliisi y'amawanga magati nga n'abannakenya gye bali eyo. Ekibuga baakiwamba ekisaawe ne bakiwamba naye nga babiwamba criminal gangs bano abavubuka abagamba nti bo bali unruly. Ani agambye nti unruly gwe nga tolina pulezidenti kati pulezidenti abeera atuyamba ki? So tulina pulezidenti wa Uganda tosobola gamba nti oli unruly. Then ekirala njagala kuddamu bannayuganda mwenna ababadde balowooza nti Allen Skin akozesebwa gavumenti emabegaawo mwabadde mulaba Allen Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition. So Allen Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM ati kubulidde tekolagana na ki takolagana na NRM. Nze saagala kwogerera bibiina by'abantu abalala. Honorable Right Honorable Mpuuga muwe ekitiibwa naye nga yasse omukago era mu mukago ogwo Allen Skin yagamba nze natutte akasimu gwe naawe nosika ki ebita n'obudo oba ekido
So part of the same feather. Do what? So yakyogedde bulungi, so temumuteeka ku NRM. Naye waba ayagala kusala ddiiro okujja mu NRM twagala bampisa, twagala abantu abalina empisa, abatanywa njaga, kubanga ffe mu NRM kye banywayo kyokka kabiya. Ate nga mumanyi kabiya tebakanywa nga kwette bano abannaffe abalala gwe banywa. Ko omuntu najja n'atuula mu kamera naye nga atuuya nange olaba kwette yafuluma, kwette mandule. So NRM yagala abantu baki? Bantu bampisa. So twagala NRM ebere yaki? Si yampisa. So nvumirira n'okuvumirira konna empisa embi ezayolekeddwa abayimbi baffe. Nayogeddeko ne Palaso yakoze ki? Ye agamba nti baba nakoze ensobi naye oyo mwana abadde asusse. Najja ne Bubendera n'awuuba, najja mu ddwaliro nga ye musirise. Yampadde ensonga ze. Ne mugamba kati tukakane. Tulekeraawo okulwana tukole ceasefire. Then Alien yes namufuna. Neera we namufuna ngenda mugamba oli suspended for 90 days. Nga toyimba bantu wonna. Abamabala mba mubayimba mwetegeka okubonabona ebyamwe temutukubira nti abasajja baze ne basalako bbala ne bajinyaga ne banywa ne bya ku bwereere. Temutubulira ebyo. Then ekirala ekisembayo njagala okubiriza aba promoter bannange nti tugezeko okolagana ne police ne bitongole bikumadembe in a civilized manner. Tuleme kubavuma nti balina kye bakola. Police erina obuvunaanyizibwa bungi. Naye obuvunaanyizibwa butulemye ffe ng'aba promoter oba ng'abazadde okubulira abaana baffe okuva ku njaaye. Abaana banywa enjaaye, abaana bali obukoola. Oyina gana ogamba nti nze kino kibira tulya bukoola. Nobeera ng'obeera mu kibira ekiri obukoola. So njagala kubasaba mwenna bana Uganda amubulira abaana bamwe bave ku njaaye, bave ku mayirungi, bave ku mwenge, baleke n'okunuununta petroli gwe banuuna oyo ku nnyindo. So nja kusaba dikiriza n'abapromota. Era tusaba abapromota bonna mu ggwanga lyonna Alien yasooka abaningibwe. Taddamu kulinnya ku kivulu kyonna. Ensonga zaabwe ze bayina simanya lwanagala gundi ezo zaabwe nga bo tetujja ziyingiramu. Ezo poliisi weeri nabo bamanye ekyokwekolera nga bo. Neffe tuli kikukya muwagizi waffe. Atambula olugendo n'akwata omutwalo gwe n'aguleeta ne yeerekereza kyonna najja asanyuke. N'avaamu ng'ayina enkofu, ayina obuvune. Olwokuba gw'oli w'amaanyi oyagala ensi ekutegere, ensi ekulabe. Olwokuba nti oyina gy'oyagala okugusiza ekintu kye bakulabe nti oli wakabi bakuwe kontrakiti. Ekyo tugenda kukkiriza ojja kugenda obikolere ku situwiti olwanagane n'abantu abalala. Naye mu bivulu byaffe bwe tuyitira abantu Alien teri n'omu agenda kusapootinga kweyo enkola gye wakoze teri agenda kukuwagira kuba tekibangawo. Tolina okuweza myaka 2 sokola biri ku bantu abamaze emyaka 20 tebakikolangako. Olujja kujja nankola mpya ffe tukikkirize. Nze ndi mukwano gwo naye ebyo tugenda bikkiriza. Kwasobola ate kulya mu bantu lukwe olwokuba gw'oli mukwano gwange. Ebyomukwano bijja kusooka bidde ebbali. Ne guno mulimu gwaffe, guno bulamu bw'abantu. Tetugenda kukkiriza minisita. Soko jyo tangazo ensonga etuleese olwaleero ya kwogera ku fujjo lyakoleddwa. Ensonga ezituleese olwaleero ensonga ekwata ku buwagizi baffe lusobola kutuula mu kusirika. Omulamwa ogw'olwaleero tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivulu ebyabadde 31st n'olusooka omwaka. Efujjo eryo lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Scheme. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe ng'abatesitesi b'ebintu. Bakama baffe be babalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi baffe nga bakulembeddwamu Alien Scheme n'abayimbi abafaanana nga Alien Scheme. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Scheme n'omuteeka mu kivulu tubasaba bakama baffe nga tetunnaba kubagamba nti atereezezza takyatambula nagganga nga temunaba kuwulira ddoboozi lyaffe temuddamu kugenda mu kivulu Alien Scheme kyali. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo mwe ogenda kuvunaanyizibwa gwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu
tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganyaza alien skill kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa alien skill ne muba nga mwasirika ekigendererwa kyammwe kyakutuusa alien skill abatuuki atuuse obuvunaanyizibwa bwamwe mutasobola kukola tetumanyi alien skill bamukwata ne bamusiba naye waliyo omuntu eyafiira ewa alien skill yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafa ate ani yamutta poliisi mwasirika ekintu ekyo poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga alien skill okukola effujjo era poliisi yevunaanyizibwa bwe muba temusobola kumujja mu bantu mu mutwalo eyo ba mu lihabu amaleyo omwaka nga gumu nga beyetereeza ffe tetugenda kukirinda twetuvuddeyo ntubategeeza nti alien skill tumubaaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe abantu baffe bafunye obuzibu waliyo yavuddemu eriiso bangambye babawunsa abawuba babadde bagenda ewa alien skill kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata ku alien skill kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu wuba poliisi bagambye ebakugidde okugenda ewa alien skill lwaki mukozesa obukugu ne sipiidi nga balumba alien skill ate alien skill baba alina balumba ne mumuwa ebbeetu n'abalumba n'abakolako effujjo n'amala naddeeka ntegeeza IGP damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino poliisi kirabika alien skill ali waggulu w'amateeka omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaneko buli muntu yenna alien skill gwakozeeko effujjo nga poliisi esobola kuvaayo mwerwaneko mwekolemu omulimu mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka alien skill buli muntu gwazizzaako ebikolobero bw'oba osobola okwerwanako kuba semateeka kukiriza okwerwanako werwaneko mu ngeri yonna gy'osoboka poliisi oba oli awo ejja okuvuga ekituleese olwaleero nja kusaba honorable minister agenze badde nsaba honorable minister balamu barugala atin bali tukusaba kuba nkimanyi omulimu guno ogwakufuula kyoli yogereko eri abantu nsanyusa okubalaba mwenna era nsanyusa nnyo okwogerako eri eggwanga nga chairman wa promota ebigambo mukama wange honorable minister byayogedde byonna bituufu 100 tetukkiriziganya na muntu yenna ayitibwa nti yalwana tetukkirizibwa na muntu yenna ayitibwa nti yayina amaanyi eno industry gye tulimu y'abantu bategeera naffe abo bategeka tutegeera era tubategeeza nti buli muntu yenna awulira nti ye wakulwana wakukuba wakuvuma nga muyimbi ffe nga ffe abali wano tetumanyi abalala kye bategeeza neffe abali wano tugenda kuddamu bategeka era izo kumuyimbi ajja kuvayo akubuuza obadde otegeka ddi ye nze obadde sikutegeka naye nga munnaye bwakutegeka nja nentula naye banetwogera so olw'ensonga eyo muto wange INC ne Palaso tukize tugaane basiibuse empisa ekitali kya buntu ekitasaana nakulabako mu nsi kifaana bubi nnyo ate public yerowooza nti ffe bakyamu abo bategeka si bwe kiri guno omusango zikulwange ngutwala ku saidi ya poliisi muganya okukola omulimu gwammwe poliisi tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe nga poliisi kubanga abantu abamu bawulidde ebbanga ddene olimbu alina eggaali n'oli alina eggaali ekiva mu ggaali mukimanyi mwenna nga poliisi tubeegayiridde mukole omulimu gwammwe poliisi ate tubeegayiridde mukwatagane naffe tukole omulimu guno kuba kyannaku nnyo kibi nnyo abantu okujja mu kyo nga bazze kunyumirwa ne baddayo na biwundu naye nga ababakubye bantu bannaabwe ate nga ne poliisi ebamanyi oba ebalaba so mbadde tusaba poliisi kkiriza bw'olaba nga kikulumya okufuna bw'okikwata tuyite
nga bapromota tutuuleko nammwe tubalage bwetuyinza okukola ekintu kino abantu abo baddemu empisa baddemu amagezi nammwe abalabye abaagala abantu abo tubeegayidde mukkirize ku luno abantu abo bawummuleko katono baddeko ebbali abalina empisa z'abantu bajja babakolera omulimu gwemwagala olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala omwogezi wa promota balunywa nga minisita nakukola makisi y'oluzungu toba nangwe ku luno yogera byamagezi wegule waali enire wapalaso tubulire ekituufu bannayuganda asaba kubategeeza nti oluvannyuma lw'olukiiko luno bakama bange mubalabye decision gyetutekinze gyetugenda okulemerako kino ekintu okuva lwekyabaddewo fenna tulimu kukitumirira era nga tugamba bannaffe abo nti mutegeere nti nno tetugenda kukkiriza mulimu guno kufa nga tutunula kubanga ffe abali wano fenna mwetuvudde mwetujje ak'okulya aye tukyagwagala so mu mbeera eyo olw'okuba nti nno tumaze okutekinga resolution wali adabuuza kakati omulala bw'anaabategeka nga bwe babagambye gwategeka abantu botegeka nabo naye ebizibu ebinaakubako bigenda kugwako nga ggwe totulaajanira kozi bapromota bakama baffe eno ensonga ojja gihandulinga nga ggwe wennyini security personnel ensonga zino muzimanyi nnyo abaana bano mumanyi gye babeera njagala kutegeeza amawulire bwe twogerera wano abakanyama beegugunze bali wali enisikini kati bava kunkubira essimu akulembera bakanyama mwami umarumando bonna beesoloza bali wali enisikini babanja abantu babe bakubye kati bwe tunaalinda embeera okutambula bwetu tujja kwesanga abantu bafudde so n'olw'ensonga eyo nsaba mwenna bapromota mu ggwanga mukkirize tuteeke ekintu kino mu nkola tusobole okutereeza omulimu guno mwebale nnyo kakati honorable minister ya IGP twagala minisita bano bafulumenti kubanga bano batwala art mukkirize mugane balamu yatusukulumako mujjeko olugezigezi lwatuteekako naye yatukola ki now is a honorable minister alina obuyinza bwonna obutereeza sekita eno nga miniki kakati twagala nga muli nkwe nga temuli kweyagaliza baveyo n'ekiwandiiko nga gavumenti bagambe nonasanga omuyimbi enasuka emmotoka ebbiri oba emmotoka emu ngerimu abantu 10 guba muki kuba bakikolako mbadde njogerako n'abakulira ebitongole ebyokwerinda ne baŋŋamba bali mu kukihandulinga naye obuzibu bwa gavumenti y'omwami ono ejja leeti ng'ekizimba kimaze kusajjuka ddagala singa gyoba sepalasa ebuloba yandibadde another case poliisi yali efudde etaddewo crime scene ne beefula nti balumiddwa nnyo nti palasa akoze eki wamma mbadde ekugamba nti twagala minisita ng'ali mu kamera mwena nga mumulaba aveeyo ku meeting eri ensi nti gavumenti gyaweereza ze gyenjagala okujja mu buyinza egenda kutandika okuhandolinga okulaba nga edismantolinga criminal gangs